Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale tukulamusako yonna gy'osinzira okuba nga otulabira ku mukuto gwa There is Still Hope, There is Still Hope 2. Tulina Dreams and Visions. Mwababuuzabuuza ebibuuzo by'ebirooto. Kale mugende ku Dreams and Visions. Genda ku YouTube teekamu Dreams and Visions by Mugraja Mero, ogenda kufuna ebirooto byonna abyobuuza. N'ekyoyagala atwogereko kiteekeyo mu comment section. Ojja kuba nga tusobolera ddala okiddamu. Wano tusobola okwerabira. Nakuba Sunday mukulikeeyo gyonna gye mugenze mu masinzizo okuba nga ate mutendereza omutonzi. Kitundu kyaffe kisooka Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi. Kitiibwa kyo n'amatendo omutukuvu fuga mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda Mulamu tusabidde. Amina. Maramuza komena mwinabe kumira ku Still Hope TV Testimony Africa for Jesus. Mukola kyamanyi nnyo kubanga goberera nammwe abagenda ku Dreams and Visions. Wewa mukola kyamanyi nnyo nyira Mukama waffe Yesu Kristo. Abadde mu services ez'enjawulo bakulisaayo mwenna nti mwebale okusinza ate n'okubaza omutonzi mwenna abasala okwokumira ku online fellowshipping. Balamusiza nga ate munnange ate tunakikolera ki? Kale kakati simanyi nakumanya nabino ebisaala bya politics bigambwe nnyo n'amaanyi. Mababaka yo twakuwadde akatambi zaidinga aposo ni Serwadda wekiri ng'agamba kana akalulu ka ddiini mulokole londa mushe mulokole wali omusalaba okolaki agwegenda bugenzi kyawadde kirungi naye emisegera tukizibu ejjawula saazi n'ate gye gisinga n'okubeera kati hambo muyitirivu nnyo n'ekyokubiri tubanga abaze mu lutalo olw'eddiini bwekiri tugenda nalonda ebicupuli ebitasobola lwakuba mulokole. Kitegeera nzijukira wano mu by election yawa n'ogundi nalukola we kawempe wali abasiramuka abantu basiramuka olw'akalulu okitegedde period yasiramuka kati kubanga akawempe abo basiraamu oli awo akalulu olina okubanga oliswa birindo nga n'ekirevu kwekiri basiramuka ye nga babalashe kalulu bali bakatuliki era bamukuba akalola nze kaneddireyo nze sisiramukangako nali nsaaga naye noonya wali kalulu kakati simanyi aposo yakijja kuki oba ku statement maze abasiraamu nabo boogera statement agamba tubane muwe musiraamu munnammwe akalulu atali musiraamu temukola ki temumuwa nga beerabidde nti be basinga obutono ekyo bagyerabira kati kiringa nkima kukoleeza kibira nti kyake oba egenda sula wa ayinza okufunayo obutoogo kanate bishop apostle yavuddeyo n'akyogera ate bannaffe kyabalumye kyabakoseza nnyo nyuba bagambye nedda kyosiga naye bo beerabidde ebyabwe bye baayogera babiridde kituufu babiridde kakati honalebo owaffe ono Kampala Nsereko Muhamadi Nsereko amulumbi bubi nnyo alumbye presiding apostle namugamba nedda badde sikusuubira nti apostle osobola okwogera ebigambo ebyo ze nga nakolerako ne ku impact kitegeeza wampa lwa busobozi bwange si lwa ddiini kuba siri mulokole lwaki mwawula kimusosola kabe basooka okwawula kati kibatuddemu kibalumye kati kale leka tuwe katukuwe ono Muhamadi Nsereko munnabyabufuzi yabadde awo muswala nga yakava mu kusaala muswala bwennyini mu muzikiti n'agamba nedda bannaye mukadde wange kyekyo wayogedde statement gikyuse kyusaamuko oyinza oleeta no jihadi yinza okutandikirawo mbulwa lutukuvu buli wotta oba osekera jjana oba osemberedde jjana ngekulindiridde omuli abakazi abamabere abanyamabere agalenga emitima gy'embogo ali ebikopo n'obutimba bakuwa lunaana omuntu omu
abakazi baba kimpoze baba bazajja manya ali awala abasiraamu n'abakazi kale dashiike mutukomewo ekigambo kye wayogedde kibi nnyo kadde omukwano gwange musumba Serwadda musaamu gyekitiibwa nsaba mpese ngende mutuukeko bali bakamunaku bajja kubuusa amaaso mubasuubirayo ensuwalensi ekigambo kye wayogedde kibi nnyo kadde waffe okugana nti tutuuke okulonda nga tusinziira ku ddiini kaakati abeentalagusa abali wano kubawadde choice kubanga muganda anaasituse newankubadde wanzikirizeemu nange naye ali mu kibiina kirala kakati kumugamba ki kuba ogambye nti abantu bonna akaluukaaluuno kaaki that is very bad leka abantu batujajingire ku bwongo bwaffe si ddiini zaffe era nkakasa nti Dr. Serwadda mukadde wange gwenjagala ennyo okuba nakolerako ku rediyo y'Impact teyamba lwakuba nali mulokozi yamba lwa busobozi bwange ekyokubiri ekisembayo oba ekidirira ekisembayo kikakasa abantu nti bwe tunaagenda kweyolayo ensi tetujja kusigaza judge us for what we can deliver on the plate not for our identity. My identity ndi musajja muganda ndi musajja musiraamu sigenda kukikyusa naye byenvaamu mutwe ebyo bisobola okuyamba eggwanga nelitambula kubanga bwe munaagenda ku nsonga eyo kiddayo ku bantu abajja ne bagaa nti abaali babalaba abala bubi era nga n'ebyo engeri gye batematemamu ebintu mu nsi okutambula so mu byonna okubiriza Dr. Serwadda ti si mwoyo mubi wandivuddeyo n'omenyawo ekigambo ekyo sikusabye kwetonda ng'oli mukadde wawe oli musajja mukulu naye ekigambo ekyo kimenyewo kubanga kireta polarization mu ggwanga lwa nsonga omuntu anaayawulako atya kubanga gwe singa olwala n'ogenda ku ddwaliro singa Dr. Serwadda alwala n'asanga Dr. Senyondi kubanga ye Sajjoni akulembedde wano mu Uganda musajja musiraamu kakati ng'agenda kubaga n'asooka n'akamuteerako n'amuga nti sebo wagambako kati obadde ogamba oti ansooke kutayirira olwo ukoleko sajja ne ku mutwe what I'm trying to tell you the signal is extremely bad abantu babadde bakirowoozaako olumba bagamba oba babyogerako eyo mu kisenge ffe nga ffe tutalikakasa naye oli okuvaayo n'aga nti kale bwe kanaaba nga katuusa akalulu muteekewo omusaalaba ne munyenye mukama waffe ekintu kyoyogeddeko manyi abalala bangi nnyo bayinza obutakikugambako nze ng'agenda okubeera pulezidenti w'eggwanga Uganda tuusa okutegeeza n'abalina endowooza efaananako bwetyo nti kukikomye mbagirawo kale yoyo bamuyise Muhammad Nsereko Ali Haji nga yesimbyewo wa pulezidenti era mbu amulagidde nga yagenda okubeera omukulembeze w'eggwanga Uganda ekyo tekiribaawo bakutuma okusena amazzi ng'okozesa ekisero ojuze tanka ya lita akakadde kamu togamena kanene kitegedde bino birooto anyway kati omanyi Nsereko yerabidde addeyo ate mumanya abeera nnyo ku TikTok bwe kiri ayina akola ne live addeyo alabe baswahaba be boogera nga tanaba kulumbaani Serwadda addeyo alabe baswahaba be boogera akalwa akali akanaka by elections ey'ekawempe bayogera abirabe okitegedde kati ye ebyo byonna bibuusizza amaaso bwe kiri bajevuna bajolonga boogera buli kye baagala kukkiriza kwaffe kituufu awo tanyega naye wekiza wano ekimubakira ekimukwatidde ekibalira abasawo bonna ne balonda tasobola wangula onanga bamuwala ya data 1000 tasobola kuweza wadde 10% kitegedde kati ekyo kimuluma aba alinnye mu kalulu banabavuzi babala
Adieta akyogedderwa ddiini akyogedderwa akalulu talumiridwa ku banne ate akalulu kaba kafa tukira n'akaabana akaagala ate be basinga obuyitirivu obungi kativu aba alina okujja akikube alina okujja akikube agambe nedda ekyo si kituufu kale gwatawulira Pastor Serwada leka tukuddizeyo akatambi ako okawulire ng'agamba akalulu ka luno kaddiini mulokole togeza n'owasumaanyi kale soka omuwulirize mu dakiika emukomewo kyogera kuba sijja funa budde bukyogera ankiyise wano mpolampola abampulidde babeere batono abalala balekeyo akalulu k'omulundi guno kaddiini bannaffe be basooka okkalangirira nti bajja kuwagira baabwe kati bwe tulaba naffe tujja kutunula bwe tutalina kandideeti awo muli baddembe okulonda byonna bye mwagala naye awali kandideeti omulokole tokubira mulala wakiri kafiireyo naye nga tokubidde mulala nze njogedde tuwagidde nnyo abatatuliiko leero katuwagire bw'olaba nga bw'otunula bw'oti wakiri tutuuke ku pointi egamba nti musalaba na munyenye wakiri kasita olaba ow'omusalaba agenda n'oyo ate kasitaga nti mukama yeebazibwe ojja mulamba mukube engalo kale ndowooza omusumba omuwulidde Serwadda yabadde yanga annyonnyola akalulu kaki kaddiini sereko kimulumye naye agambe baswaba be bakendeeze be basinga olumba ogera ebigambo ebireetera abantu obusungu so abakomeko naffe teri agenda okuba walamba teri aliyo naye ye alemereddwa kubanga abamanyi bali awo banne aso bagambako nti ate gwe Imaamu gundi naawe ogerekera okwogera bino wano we bali asobola obbanyika kakale nga wagambye nti ye ng'agenda obeera pulezidenti wa Uganda kati tugeze bwawangula kitegeeza baswaba bagenda tukulanga buli bye baagala kati tutasobola bagambako ate mwe mujja kuba temulina bwogerero oba tewali ate buliwa waba tewali kituufu ate nga bwaddene ali kugambwako nnyiniryo kati ate yali mu position entuufu ogambako bali banne naye kyagambye akalulu ka ddiini naye nammwe mwaba abireeta mwabasooka ebintu bino mwawogera ebintu bino saabutole basabu bannaffe tuwulira gye bituuse biwanvuye kintu ekyo tukikomye naate soga nti akimenyewo basasonaita si mwana omuto gwagenda ogambuka yimirira omenyewo ate kakati bansonyiwe si mutaadde atamidde mbutimanyi byayogera tabijjukira kyabadde ayogera akitegeeza era ne message gye yagisindise yatuuse ndawaba wali akitinga kituufu obubaka yabutuusizza ati bubookya buli banyonyogera baga tukoze tutya kwetaasa omusajja aleese obuzibu akalulu n'akawuuta omuliro gufuuse omuliro okitegedde tegeera naye nebalesa banaddiini tuwe neutral tetulaga sayidi omupasita era neutral olaga sayidi oba oleeta obuzibu bwenyini naye akati saa zino muganda wange buli omu yatutte dda sayidi ye bwegye buli omu ali ku sayidi nfaka saa zino n'enjiri ennamu mu kyaki ekendedde tunagira 226 ejja kuddamu 226 egenze mu luwummula embeera etabuse kati babakalakatata mwegenda n'ebyayo mugati mugugule 8 kati awo ojja owulira enjiri ey'amazima kati tokenetererwa ali wamu naawe agenda kuddamu wankubadde oyita mu muliro okitegedde wankubadde omugaati gubuze nti kati yadde gwa 8 lya amawogo akoliwo omugaati
Naito ya kubiroto bya muogo. Yalaga bwavu bwennyini. Sajja abakudali. Ako kukudala kwennyini. Yali nsi kibanga yali prime minister. Abantu bali bayomba ngo beyo mugate erinnye. Aga mulye keki. Bade ku keke. Ate mugate kugaye. Mugate kugaye. Ate keki. Mulye keki. Mugate naye yali mutuufu. Waliwo buno bw'ebitaano. Ate keki yagenda bamala mwena ku caayi ogenda gulaza mu. Tematimamu kamu ne musalamu ebiri. Ogenda gula mu keki yesatu kituufu. Omugate ogwakakaga gugaye. Tumamune ku keki. Olina okusikamu. Twandi yali abagamba mwabatasobola mufe. Fe abanene mutuleke. Oba muve mu ggwanga munoonye obudamu. Era kyo kituufu. Naye obululu tebukola ki? Tebutwawula. This is just a period of 3 months. Katono nnyo. Tugenda kuggwa oyo neighbor omwetaaga. Nnyo. Omuganda omwetaaga. Nnyo n'amaanyi. Logamba omutemi olw'obululu. Ebikola amakulu akubeereddewo. Ate bano bannabyabufuzi kasaba n'ayitamu. Bakyusa n'ennamba. Namba zivaako. Ate ezo oba okyasaa zino omukubira ne mugana essaawa nnamba. Nga akuwuliriza. Munyumya. Leka bamala omulangirira. Bakukubira ennamba bize ate ba personal assistant biki. Omukulu taliiwo bikya. Kati nze ebintu ebinjawula ku muntu gwe naatuukira nga nfunye ekizibu. Esibyeyo ebyo. Banyina obita. Kale, ndowooza tugerawo mulamu naye kkiriza Amakristo abeera omulokozera Mukama w'obulamu ova mu katembo oyo. Gwoba yalalonda linda olunaku olutuuke genda otikinga omuntu gw'okola ki? Gw'oyagala ku mutima gwo gw'owulira nti ajja kukolera. Naye totikinga mbu lwakuba omuntu akuwadde oda. Kacupa ka soda. Ak'olukumi bako 10 n'ekindaazi kya 5 nga kiriko expiry date. mu 5 myaka egyo kuliko mu 5 otunza amagenda kagoyo kale baatuze iriza Kristo asobole okujja mu buyongo obwo lyekubona amazima n'obulamu. Bana basajja mugenda bawa naye tomanyi kikiddako, naye ate ye Kristo amanyi ekiddako mu bulamu bwo. So mwetwalire ate asobola okuwa eddembe. Gamba Yesu olwaleero kulidde ekigambo kyo era Mukama wange omulimu nzikiriza omutima gwange era nenjatula akamwa kange era omulokozi wange Kristo Yesu. Amina era amina ddala. Kale katubasiibulire wano ekitundu kyaffe ekisooka tugenda kuba nga twetoola buddakiika emu. Otunadda tugenda kuba nga tuyingirawo n'ekitundu ekiyinza okusembayo olunaku olwaleero kijja kubeera kya 2. Mubeere bulungi atera mulaba. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.